gundi eno ndowooza ogira bulungi nnyo kafeeno rather pyramid nga bweri bweti pyramid eno wansi erina 15 wakati nebeera ne 10 waggulu nebeera ne 5 abagagga bonna abasinga okubeera mu rich families mode eno bagikolerako nnyo nti banoonya families 15 kati nawasemba wansi abeera nga either musuubuzi oba nga balimi naye nga famire yaabwe yamaanyi eri influential balina sente bayivu balina bye balimu ebyamaanyi nti mubusuubuzi bamaanyi mubulimi bamaanyi famire zino ziba 15 nitwe ne famire zino 10 ezibeera wakati bano be basomye ba engineer ba doctors ba lawyers abenjawulo babeera wano kati ne babeera ne famire 5 eziriraanye the powers that be in this country abakulembeze abafuzi wano nga bwakuba essimu ebulange katikiraga mwana wa gundi yakubira bwakuba kusimu ku state house bagamba ogunoha family zibeera 5 so banoonya families 20 okakasa nti ekintu kino kyonna kikola kikitambula bulungi nawo the problem ebeerawo nti abaana baabwe tebakkiriza mwana waabwe. Let me just make this for you better. This is actually 10. This is 5. Bagita the 20 family pyramid. 5, 5, 10. Abaana baabwe bazanyira mu pyramid ezo. Amasomero gye basomera bazanyira wano. Gye bagenda yona balina values ze balina nga za njawulo ennonyaabwe ya ssente ya njawulo kati omuntu bw'abanga tava mu ssaako zaabwe n'ogenda n'okyala ewaabwe omuntu ayinza n'okuyita kabaga nagamba akasuku we have a birthday party at our home please come n'ogendayo ekyamazima bw'otuukayo ebibuuzo bye bakubuuza you get uncomfortable because batandika n'ebibuuzo bibeera ng'ebyangu so what do you do? Nagamba, well, I'm a journalist working with NMG. Oh, what's that? Oh, Nation Media Group, it has NTV, it has Spark, it has KFM, it has Gembe. Nagamba, oh, that's good. Then, a woman muliba meka. Nagamba, tata afirme ya Zara, I think you're like, oh, that's good. Tato yali akorachi. Kati owulira ng'omuntu akuyingira ennyo. Naye ebibuuzo bya taata ono ensonga lwaki abeera abikubuuza akucekinga. Are you the right person to be with my child? Are you the right person to come for this party anyway? Kati bw'oba tova mu cluster z'abantu abo otandika okuwulira nga you're uncomfortable era ogana nandigenza ku party z'ewabakasu ne babuuza nnyo ebibuuzo bingi gwe ebibuuzo by'olaba ng'ebingi to them abaakulira mu ssaako ezo it's comfortable kozi omwana bajja kujja mubuuze nti okola mulimu ki nti just ndi musawo nti oli musawo ali so naga no I'm a medical doctor, I'm actually doing my masters ngenda kufuluma munemba denkola yennyonnyolako with confidence because I'm an instructor mwagwa but that's true even your jajja yali omu ku abo ntegerekeka nti obusuubuzi omwe tebutandise leero n'atandika omunyumiza in the next 70s kino kyaliwo ekinebwe kiti amulaga nti family eno agimanyi power of legacy webale nnyo kakati abantu bano ekintu kino kyebakola bw'osoma kibayita corporate governance fe abasoma corporate governance manti twetegekera ebifo ebyenjawulo ebijja mu nsi bakuyigiriza the power matrix nti abantu abali highly influential with the high contacts with the high influence with the high ambitions you must engage them every day. Or second, you must engage them every day. Mwabadde wano mu birthday gye mwabaddemu ku weekend mwena bwe baayise ku kisaawe gye byabadde temwabaddemu era tebabaliiko be baayise ku state house mu party eyo gye tuyita the deep state highly influential highly connected highly contacts ze balina z'amaanyi kitegeeza musajja wange naye w'amaanyi nnyo bulijjo muyita w'amaanyi musajja wo w'amaanyi nalabye buli muntu ebadde kibayita deep state kati families zino abaana baabwe babakkiriza nti bazannyira awo mwe temutegerangako lwaki abayindi buli batuuka ku weekend bakubiriza kasukuleeta abaana tugenda galuga n'omugamba mulwadde mukatuyitewo tubanone
bagoberera pyramid eno. Amakulu mu kyo nti eno pyramid tekuwa kye bayita loopholes of poverty to come in. Kati mwe mulina love, you marry for love. These people marry for alliances. Because love fluctuates with time. Love fluctuates with age. Love fluctuates with money. Sente zigwawo omuntu ne bikola ki? Love nebula. Kati bano tebabasalwa love. Ntegereka bulungi. Kati bw'oba oli muwala n'ogera mu famire z'enekumi wansi ezisooka n'osanga omwana kangeza omwana wa Seroma n'akwagala n'akuwa olubuto, bw'agamba maama we nti nafunye omuwala abeera kawentula yafunye amubuuza ewaabwe bakola ki? What is that family known for? Agezaako kunoonya values ziriwa. Now when they realize nti omuntu ono tava na mu piramidi yaabwe, si basuubuzi, si balimi b'amaanyi, tebalina connection, bamubuuza maama we akola ki? Maama we y'omu ku bakyala ab'amaanyi mu church gy'asabira, business wise bayimiridde batya, nga balaba waakusika nnyo. Nakugambye eno wansi babeera balimi basuubuzi, wakati wano balinawo badokita. Omwami oyo yennyini agamba n'okugamba kankutwale wa dokita waffe yagenda okukola ku lubuto olukkiriza, naye tugenda kululabirira. Ntegereka bulungi. Kati kino bwakikugamba gwe mu ndowooza yo n'olowooza baakwaniriza, naye ng'ekyamazima bukyanga kutandika mudeeti. Ninde kimala okuyitawo kuba bwira ayinza obbula ate nga emboozi weetuuse waliwo ekintu kyokoonyeeko. You know, for growing up nakutuuka wano tulina ebintu bye tubadde twogera. Kiki omuwala omusanga nagamba nti taata wange ali nnyo mu church. Kati obeera totegeera ali nnyo mu church ategeeza ki? Kumbe ne church eyo eyina ekikonge kuba mu church gyasanga abasuubuzi, gyasanga aba professionals bano boyogedde, gyasanga ne bana abataano families eziri ku deep state. Kati buli kyakugamba akitunula in that context. So omuwala ofunye olubuto naye nga bukyanga ofuna olubuto, ekyamazima Bulayimu buli bwakulaga bakwano bitakulaga baganda. Era gamba ono bro nsomye naye kumpi emyaka gyonna nakati afuuka muganda wange. Takulaga baganda be bamusaayi because you don't fall under their cluster. Oli wakunnyonnyolera nnyo. Ntegereka bulungi. Kati gwe ng'agamba olubuto tugenda kutwalibwa dokita wange yagenda okujjanjala. Dokita we family yakula nazo. Yasoma naye amumanya amaka gano gamanyi gani. Era amugamba Timothy ono gwendeese si waffe okakuba empizungu olubuto luvaamu kati naye ekyama oli mulalu onkiboota olubuto olole abantu mwe mwabaki n'atandika okugyawo oluyombo n'ayombera nno ddala kati gwe n'otandika okwesalira omusango oba Katonda kyeyagala nzale naye nga gye yakutwala levo yaabwe akyali mu ssaako ye. Era mwabaka b'amataka mbwe ettaka lyange balibye era ngenda kufuna balooya baleeta mu families zino ettaano balinamu abalamuzi basatu. Era omusango baguzika bakutwala mu famire emu nga omulamuzi ali mu kooti eyo. Ne baba tali mu kooti eyo ng'alinako abantu waggulu basobola okugamba nti ogwo omusango wacha. Media bwevaayo ne mwogera berere zino famire ettaano eziri waggulu ng'oli abuuza mpulira noise ku kintu kino we are handling it. Because baba mu 20 pyramid bemanyi osigala okubandula osigala okola ki because bo bemanyi kati abaana baabwe bazanya bonna bawangaala bonna ne mu masomero gye basomera ne bagenda ku zikipu ojo mu bino ebintu bulobanga ebyokusaga. It's not by accident that abaana abagagga bakiringa bonna olina omusanga ng'atudde nagatugenda tubeera mubezi ku puulu ne babeerawo ku puulu ne batwala ne bateeka amazzi mu bigere manya ebigere babisa mu mazzi nga baana babagagga balina mukaga ne baliwo bali mu kiira because energy yaabwe with regards to life yanjawulo kulyamu. Kwegamba ateeka ebigere mu mazzi nga talina kizibu nti hawo batunaalya ki. Kati anti gwe bwakutunuulira maama mulwadde, senga mulwadde, kojja mulwadde, olina baggage. Era abantu bano bw'aba akwagadde nnyo ng'akwagadde nnyo ng'omutegedde akutegedde asooka kukuba libiti
n'akugulirawo hardware ne wamwe n'agenda n'alongoosayo bagamba agezaako okuteekawo embeera nti omiitinge standard ogenda okuvaayo nga balaba oli ku levo yaabwe kumpi ebyo byonna agezaako okubiteekawo n'apalapalanya n'ateeka nagana kati bw'oba tomanyi models zino tomanya kikyakuba owooza omusajja yantegeera teyakutegeera mukwano teyakutegeera agezaako akwagalayo ng'omuntu omanyi otabibagamba tebabitegeera basigala bakolimira abagagga nti abagagga basosola naye kiki kyoleeta ku mmeeza. The thing is bw'atandika okugattagatta bwati abasinga tebapaying attention. Omwana w'omugagga bw'atandika okukolera bizinesi babuuza ebibuuzo bitamanyi kwanukula ffe abantu ba wansi. Akubuuza mukwano kiki oyagala okukola, kiki osobola okukola. Fena tumuzikira tuli mu botiiki njagala genda kusuubula electronics njagala accessories endowooza yaffe awo eri naye nga ye kyagezaako okulaba wasoma obusawo naye tulina ddwaliro mu practice. Kati olumu kyakola bw'oba asoma obusawo akunoonya n'akuyingiza mu nakasero oba n'akuyingiza mu malwaliro ag'ebbeeyimu awo wonna akuba libiti nti olunaku lwanaakuleeta ewaka n'agamba mami that is my friend. Mame bw'anaamubuuza kyajja mugamba nedda musawo kola nakasero hospital specialist mu kino sinti alina botiiki kuba balina ebintu bye bamanyi nti bino bifashion ebintu bimwe bye mulimu bye muwangaaliramu tebirina kye bayita sustainable legacy. Abantu bano beekuumira nnyo mu bulimi mu busuubuzi and manufacturing because that is the biggest frontier of business. Busuubuzi, bulimi, manufacturing. Naye kati gwe bakujja eri Teddy wattu oli wa botiiki endowoozayo yakubeera na botiiki 8 mu bizimbe bya Kampala. You're so below the threshold. Bagenda okatagatta mu botiiki ezo kuba libiti n'akugulirawo hardware n'akugulira emmotoka ez'amaanyi era n'atandika n'okukukookinga nti olabanga taata wange yogera ebigambo bino wammanga, olabanga taata wange oba brother bange weeyise wooti, n'atandika n'okugulira engoye naye munnange omwavu ne bw'omugulira engoye ez'ebbeeyi zitya somehow waliwo ekibajjayo. Mutuka mu restaurant ez'ebbeeyi ne basuka baleeta buno amazzi agaguma agabeeramu lemon akakwata n'alyoka anyiga akacungwa n'akanyigira mu mazzi ago n'agawuuta ensi n'efa. Awo ensi n'efa buli omu omutima ne guwumira ng'omwambazza bulungi oluzungu naye ng'ekikolwa kyakoze you will never recover from it. You can't. Era bw'okikola bataata ffe abategeeramu otunuulira mukyalawo bw'oti n'otunuulira n'ogambawo katulyedde naye nga gwategedde dda nti ono bamukubye libiti. Kati abantu abo modern ebayamba one to make sure bamanyi anyanyumya n'abaana baabwe era batambula batya. Naye osanga omwana w'omuntu ng'alina mikwano gye abali ekawembetula abali emaganjo abali simanyi bubbombera nga you can't even trace their families. Bebo betulaba ennaku zino abaana b'abagagga abagezezzaako okujja eno because omanyi somehow ennaku zino ekyokuba ng'ovaako mu geto waliwo engeri Bobi Wine yakibranding nga kifuuka stylish. Kati mamulowooza it is stylish. Ekibaleeta okubeera mu ffeemu bagezaako kutegeera what other business models can they run with us because we spend a lot of money. Bamugamba genda mu bantu abo bawangaaliremu noonya ki kye basinga okusaasaanyizaako ssente ebudde ennyingi. Kati ye n'ababeeramo n'amanya nti mulya nnyo bigigi n'agamba taata njagala tandika bizinesi ya bigigi naye nga tubisaplayinga mu bantu abo anti mumwagala kuku n'ayingira eyo. Oli n'agamba nagenze nempita mu kinnamwandu obumuzaali bukola n'agenda n'akola akanzaali nga bukanzaali akufunako siringi aga n'akola structures nezibiirawo. Kati gowooza kimwanze entambula naye muntu wa wansi bambi tuyita naye omugundi kumbe tatuliiko tabaliiko ebyaba navio kati kikolaga for example navio baatandika oyimba biri bye yayimba nga rap najjene waffe ayimbyeko ne Bobi Wine akoze eki then najja n'akuba n'awuliranga luno olulalo lwamutumbula ennyo. Kati ffe ne tulowooza nti navi yazze ate era we yamala n'addayo kyanonye eno anonye numbers kubanga mwe muli sensational eyamaze nakkiriza omwana w'omugagga yazze eno wansi ne mukyacalika nnyo naye nga ye anonye numbers n'okukola kye bayita reconnaissance of how do I tap into these numbers and I still make business sense.
n'addayo ewa musaako ziri era omusanga ku Sande tayinza kugamba nti ndi wa chairman Kakoza mu ghetto ekamukya agamba mani ndi wano e Munyonyi ate wamanya nti Munyonyi mwenna mutuukawo afuna ekifo wabeere Munyonyi nga not everyone has access wali